Ekiri ku kitebe kya National Platform olunaku olwaleero abantu abavudde mu NRM bazidde ddala mbungi okwegattako mukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne National Unity Platform era nga bano President abaaniriza mu mukwano omungi mu kwagala okungi kale kwegamba libadde essanyu jjereere wano ku kitebe kya National Unity Platform ng'abakulu okuva mu NRM bajja okutwegattako. Mwebale nnyo bantu baffe, mwebale kwagala nkyukakyuka, mwebale kukwataganamu naffe ate era mwebale kujja. Tumanyi nakyo kikulu. Tuli basiimu nnyo era tuli beeyanvu nnyo okuba nga mukisazeewo ne mukwatagana naffe okulaba nga tutaala eggwanga lino mu maaso era twongera obajjukiza n'okubeebaza nti wano we watuufu we tukutte ate era tusuubira nti wajja tuviirawo ebirungi mingi. Tulina okukkiriza nti ekana akaseera akatuufu bannayuganda bangi ke badde balindiridde okulabawo obwegassi obw'enjawulo nga bali abakooye bali abalaba nga babuzaabuziddwa bajja okutujoyininga bannange wamost weruka ndowooza kati ab'ennugu baliyo baffe ennugu naye nga ne bwe naffe ennugu ffe waffe gye tulaga tomanyiyo era tusuubira nti wajja tuviiramu ebirungi bingi. Kankulage embeera nga bwe badde wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform ng'ate aba NRM batwegattako mu bitiibwa. Kunga Uganda kunga kunga Kyagulanyi kunga 2022 with then honorable our power NUP. Now let's call Honorable Kaluya to tell us what is coming from the east. People power. People power. Our power. Kunga Eastern Kunga. Kunga Kyagulanyi Kunga. Kunga Uganda Kunga. Ra. Mr. President, our Deputy Presidents, our Leader of Opposition, our Secretary General, our Members of Parliament, distinguished guests here present, the members of the National Unity Platform, our protested ladies and gentlemen. Mr. President, allow me to bring warm greetings from the people of the East. They are very grateful that you paid them a visit on Monday. Mr. President, the visit that you had on Monday, the induction of our mobilization task force committees, and the ushering in of members from other parties was indeed a very historic moment when we were in Mbale. It is by God's grace that all ended well and you had a very safe journey back to Kampala. Mr. President, today I present to you just another 5 members that were not in Mbale that are also joining us, especially from the FDC and the NRM. Mr. President, allow me to start with a lady called Kagoya Lydia from the NRM. She comes from Uganda. Mr. President, email ndikoba nti zena ndina abantu abaviire eyo mu Eastern Uganda abali twegaita ku leero. Eastern Uganda eyina eminingi ngino nandyogera olumasaba ayiro nalwogera Mbale era Honorable Nambeshe you will bear with me nti speech yo nize yagikola mu lumasaba. Thank you. Lydia is here, Kagoya Lydia. We have Mosenze Yusuf. Oyo mukulembeze mu FDC abaire mukulembeze mu FDC in Iganga. N'abandi Matendo Siyama. Bano bantu ba FDC yakakaya lino kalaganga alirendo okusala nife. Baba ni Muyodi Godfrey from Kaliro. Where are you? Ida yangu wakumuna. Baba n'omukulu abaire atuzoganya ino mu FDC eganga eyo bamweta Abed Nassa Modiobole
wena indamana mudiyo balinda musando yo mawulira ngoti yoboka ngano yo tuleke kama naye ayero banja kwogera ati tutwidi era jadi yoboka era yobokera mu ya abanoni betulinabo sebo Mr. President watu watujaba na speech yona na jibogera era balijabwa kwogera maina gaibwe baveyo niyanziza kama waife amaina andikago ya Lydia nizali kusaba entebe ya woman member of parliament Ganga district mukadi yaife eya Nuupu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina kanje matendo siyama ndikusaba entebe ya Central Division ya Wangwet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina gange nize Musenze Yusufu mbaile chairman LT3 FDC na waninji sub county. People power, our power. Amanya gange nze Moyodi Godfrey okuva mu district ye Kaliro mbadde delegate mu FDC era mu 2016 nesimbawo kuba ssentebe bwa district ye Kaliro wadde tebyagenda bulungi naye mu 2026 ngenda kwesimbawo nga member wa parliament okukiikirira Bulamoji constituency in Kaliro district. People power! People power. Omukulu ono, Mr. President, like I informed you, I'm at the FDC for a very long time. He's a lawyer. He has decided to join us, and I think he can say just one word to the congregation. Thank you very much. Legitimate President of the Republic of Uganda, our national leaders, people power, our power, NUP, everywhere. I am Mudiobole Abedi Nasa. I have been with FDC for quite some time and served in numerous capacities. I was the national youth leader of FDC, and I got the chance to offer my leader of opposition the card when he was still with us, when he was contesting in central Uganda. It's my honor to be here with you. I served as the Legal, Human Rights and Constitutional Affairs Secretary of the FDC from 2013 to 2023. From there, our things started moving not in the normal. We kept a little behind to be ready to take the right decision. Mr. President, I am honored and very privileged that I now took a right decision of joining NUP. And I have no doubt that through my regional leadership, we shall go to Entebbe, inshallah. Nafuna omukisa mungi okuba nti nkulembeddwa abantu ab'amaanyi. Mr. President Honorable Kaluuya musajja waffe w'amaanyi nnyo mu Busoga. Atukozeemu omulimu munene nnyo akeera ku makya n'akubeera mu ttuntu n'abamudyobole jangu otwegatteko tutambuze Busoga tutwale mu maaso. Era Abasoga baasanyuka nnyo ne bankyalira emabegako awo obutambi bwe badde mulaba ku mitimbagano nga nambula ka assembly akaali Eiganga ewaka ewaffe. Mr. President, ka assembly ako kaasitula abakulu bangi ssaawa yonna bwe mbayita nti mujje munzije mu kkomera mumanya nti ka assembly kubanga abakulu bali Iganga kati police headquarters zadda Iganga olwa ka assembly naye ffe n'abalwanyi tetutidde inshallah ekkubo
Gazinho. People power, our power. Thank you very much, our leadership. Thank you, Council. One wise man said that freedom comes to those who fight, not to those who cry. Because the more you cry, the more your people continue to die. People power, our power. So we are not scared. But this man ain't rope or more FDC. Mr. President, I continue to highlight the plight of our colleague, Shakur Sentongo. Our legal team is currently in Jinja Court. We are hoping that they may produce him, or at least let us know where he is. So to the family of Shakur Sentongo, we are doing whatever is possible. We were in court yesterday, they pushed us to today, and we are hoping for the best. Mr. President, if I may hijack voice for a little bit, maybe you can have a photo with these people. That is actually... People power, our power. Maulide, Maulide. Bari. Your Excellency, the President, our Deputy President, the Leader of Opposition, Honorable Members of Parliament, our councillors, ladies and gentlemen, good afternoon. People power, our power, NUP, and everywhere. Kunga Uganda, kunga, kunga Kyagulanyi, kunga, kunga abalwanyi, kunga, kunga tumutwala ku mulundi guno, kunga. Your Excellency, in the interest of time, allow me use my local dialect, given the fact that I work in Buganda and my local dialect is Buganda. People power. Oluzungu mweruli. Waliwo wakana. Your Excellency, this is the 4th time we are holding such a function at national level. I'm honored to be here once again to welcome our comrades. My name is Farida Nabatanzi. Abasinga mumpita n'abakunzi. Newankubadde mu Buganda temuli ntebe enkazi, nteekeddwa kuba Ssaabakunzi wa Buganda. Wow. Your Excellency, ebigambo bijja kuba bitono olw'obudde. Kuba abantu bano abasinga baagala kuwulira ettuli oba etikkidde. Nga Buganda bwe wankwasa ofiisi eno, nze neeyama okukyusa buli kiramu mu Buganda districts 27. Omulimu gwenkoledde ddala obulungi. Olwaleero tulina bannaffe bangi abatwegasseeko. Naye nga sinnabayita njagala mbasibirira entanda nti eno gye muzze temuzze kunyumirwa. Temuzze kola ki? Eno gye muzze temuzze kulwanira bifo bya 2026. Wazira ekisinza okubaleeta y'endowooza gye mufaanaganya naffe. Endowooza eri emu yakuggyako nakyemalira n'abakongozi be abakutubadde mu ggwanga lino okumala emyaka 40 ate nga balaga bakyayagala okutuula wano.
President nga nkyali n'abakunzi wa Buganda ne ttiimu yonna gye nkolagana nayo nkulayirira kikafuuwe NRM terina kifo kyegenda kutwala mu Buganda. Wano wennyini tugenda kusooka tukusampolingeko mu kalulu k'abavubuka.